naye ataakyuke ku mulembe guno. Ndine Dr. Mutyaba Joseph nsonga za relationships naye oyinza okwebuuza ate Dr. azingiramu atya. Waliwo ebintu bye tutunuulira nga tusalawo okufolinga mu mukwano n'abantu abamu n'oyagala omanye ye yakolamu n'oyagala omanye famire mwava ebitonotono ebiringa ebyafaanana atya akuba mu ndabika naye tetutera kutunuulira bintu nga bya bulamu omuntu gwe ngenda okubeera naye mu byobulamu ayimiridde atya ate bwe tutunuulira ebyobulamu tutunuulira nnyo ndowooza HIV AIDS kusinga otunuulira omuntu bw'abanga eyo ali kiriya olyagalaga tugendagenda n'abanoonyamu bawulira nga bagamba tulina osookera ku musaayi naye ku musaayi nga bakebera ki. So ensonga gye njagadde tugabanemuko ne Dr. Mutyaba Joseph. Dr. Mutyaba Joseph ojja musanga ku Life Link ekyali Wajjala, ojja musanga mu Vipers FC musawo wa byamizannyo, ojja musanga ku Victorious n'ebirala Mulago bwe watyo ng'akola ensonga z'ebyobulamu. Musawo sibo COVID wali cases zeyongera naye we have to devise means tulabe engeri gye tubeerawo nga ne COVID wali nga tumwewaze. Tugendera ku nsonga zaffe abavubuka naddala kuba twogera mu ngeri y'okupreventinga kati waliwo olwedde oli yakiyingiramu tetulina nnyo ndowooza alternative tetulina nnyo kyetuyinza mugamba. Katonda atera nnyo okuyamba abantu abakola ebintu nga tebategedde n'atera mulimu olumu webitasobodde kubayamba. Omuntu yenna ng'obadde osazeewo okubeera n'omuntu kyandigendedde ddala kuva ku bazadde baffe. Kuba otunulira nga America buli mwana azaalibwa akeberebwa ne bazuula buli mwana azaalibwa akeberebwa oba alina sickle cell oba talina oba kaliya n'akula nga akimanyi. Kati ffe wano teri kukebera, omwana akula n'alikufuna omwana akula mwana munne nga tewali. So leka kyandibadde kirungi newabaawo okwekebeza gwe nga tonanagendagenda na mukwano, kyandibadde kirungi gwe osooke weemanye nti nze ani Mutyaba Joseph, nze ani ndi blood group A plus. Blood group yo ogimanyi kuba mu bikyuka oyinza okyusa eddiini oyinza okukyusa biki naye blood group takola ki tekyuka. So blood group yo eriki ti blood group yange ya plus oba ya minus ekyo kikulu nomanya bulijjo alabanga ekyo abantu n'okola sample n'obuuza abantu bangi nnyo basanga tamanyi blood group ye. Kakati ekyo kubanga kirungi ekirimu ekyo okumanya blood group kyekiriwa. Singa mba nina blood group naddala omukyala agenda ofuna olubuto, omukyala wabanga blood group ya minus oba A minus, B minus, O minus, AB minus, nze omwami nga nina plus oba M plus, B plus, O plus, plus yange yankizo ku minus eyiye, kitegeeza olubuto lwanaaba nalwo lujja ba luyina plus. Kakati oluba luyina plus muddo omubiri gwe gujja kukola abasirikale gulwanyise. Omwana asooka ayinza okuyitamu awonera ku lugwanyu naye abanaddako omubiri gumanyi okukola immunization ne gumanyi okwesetinga. Nga tukuwa immunization eya measles, kitegeeza measles watuka okujja takuyisanga bwe yali ondikuyisiza kati ne wano nti olubuto olusooka luyitawo naye ziddako kubanga nze musajja yomu wa plus. Omubiri gw'omwama guyinza okutta abaana okuvaamu embuto nyingi okuvaamu. Kati abamu bakizuula embuto nyingi zikola kitya zivuddemu. N'abalala olumu babeera eyo babala mbuto za kuzaala be bantu couples zetusanga nga bali mu bufumbo nenga bastrugglinga. Yes, ng'oluusi omukyalo yali akyali muto ebizibu by'abawala byamutuukako n'ajjamu ku mbuto naye nga lwe yajjamu luba lwali lwa musajja nga alina plus nga ye alina minus omusaayi ne gwegatta. So waliwo eddagala lye baba balina okubawa. So olw'ensonga eyo okumanya blood group yo bwandibadde buvunaanyizibwa nga tonaana kusanga what is your blood group. Blood group yange eri kino. Blood group nga tugivuddeko okumanya bw'oyimiridde mu hepatitis B. Really? Yes, hepatitis B kubanga naye asiigibwa, asobola okusiigibwa sexually mu malusu bitundu 7.5 ku 10 ku malusu mwabagala okunywegera n'abaki
ebitundu 7.5 ku 100 hepatitis omufuna oli akuliwegedde mu malusu. Kakati hepatitis B oyo kyetaagisa ddala gwe omuvubuka oba tonnagemebwa. Naddala omuntu eyazaalibwa before 2002 gavumenti yali tennatandika teeka ssente mu kugema. Ali myaka 18 abo be bali hot mu relationship. Yes, before 2002 olina okukeberebwa hepatitis B ogemebwa empiso 3 obenga n'olisanga omuntu alina hepatitis takola ki takwata. Abazaalibwa after 2002 mwesiimye kuba gavumenti kuva olwo buli mwana agemebwa era tosanga muntu agema hepatitis ng'ali mu masomero bali mu bantu bakubanga abazaalibwa before 2002 nenga kyamaanyi kikulu nnyo. Kiki ekiri wano singa omukyala oba olina hepatitis B n'ofuna olubuto okusobola okumuziyiza okumuwa omwana w'omuzaala alina okukubibwa empiso ya 7,000 hepatitis B immunoglobulin then bamugema so 7,000 sakola okumugema naye ebiseera ebisinga omwana azaaliddwa maama alina hepatitis tatera kuweza myaka 4 ng'ekibumba tekinnafa nga bwenzaalibwa nga maama alina hepatitis. Emitwa myaka 4 kibumba kiba kifudde kuba hepatitis ayonoona kibumba kifuuka ebiguwaguwa. So okwewala bino n'ebiringa ebimu okujja tugamba nti hepatitis mukebere bw'okebera nga okebera nga tolina weegeme. Issue yaffe before abalenzi bw'aba mulenzi afaayo okulaba nga bakebera omuwala n'amanya bw'ayimiridde teyeefaako n'omuwala ayagala omanya omulenzi bw'ayimiridde. So weekebere bakugeme. Hepatitis assa abantu bangi atta abaana atta abantu abakulu okuba ekibumba kikikola kyekifa. Ekyokusatu era ng'ojjako hepatitis B hepatitis C twayogera ku mukenenya. Kakati mukenenya gwe twogerako abantu nabo bamwerabidde bagubye bamwerabidde gwe mukenenya gwe bamanyi nti bwengenda ne bankeberawe pa ne kalaga nti negative kyoyo mulamu nga ndi sorted ndi clear era basinga lugenda mu dwaliro ekiro ogenda nabo omwami n'omukyala bava kwekebeza naye essanyu oli bajjudde bagenze emmotoka n'ogamba bagenda ku kanisa wano kwambala si issue nga tuli clear nayo kakati okujjako lubuto biki twerabidde mukenenya engeri gy'akola mukenenya wakuyingira asooka n'ayingira ensanja bavu zino nnyingi z'olaba zino mwazaalira bwazaala n'alooka ajja mu musaayi kakati kye bayita viral load kwe kuba nti mukenenya mungi nnyo mu musaayi kati kye bayita gundi CD4 abasirikale beba abali mu musaayi abagezaako mulwanyisa abalwanyisa bamulwanyisa kati kigendererwa kyeki omuntu wafuna mukenenya olwaleero kigenda kutwala omwezi mulamba mukenenya oyo okulabika kuba abatannakola basirikale bamukola nekitwala wiiki 2 mukenenya okubanga bamuzadde mu nsanja bavu mu copies nyingi nnyo omusaayi so omuntu afuna mukenenya akusiiga mu wiiki 2 nenga bamukebera talina kati gwe buli gwogenda bwoti n'ogatta naye osooka n'oyoboza emyezi gye 3 emabega abadde awo ng'alinze nze nga nze Yesu Kristo kakati wabadde anindiridde nze kati ekibuuzo ky'oba olina okuba nti ene relationships mba mubadde mutandise nga temunatenda intimate ng'ekyali ene casual relationships bupiira mwekebeza mwekebera nga babaze emirundi giri 3 mwekebera because after 3 months we want to check you again je myezi 9 tugamba after 3 months tukebera kati tuddamu after 3 months eje ebiri nitume confirming so mu myezi ne mugine emyezi 3 bino okubanga mwetundeddeko amaaso nga tewali waawo yesonsesemu awo mubate mwefuze mwambale bupiira yes bupiira kati emyezi eje 3 ogiyitawo osolo confirming nti ddala omwami ono takola ki talina so wano we wavudde obuzibu bagamba results bampanfu nedda zaali ntuufu naye wajja mu gye bayita window period. Kati musawo na kino kankibuulize ddala kagereke tulina omusawo waliwo abalina abagamba nti waliwo omuntu bano abagenda tugeze oli alina omuwala mwana namwe tusooke tugende ku musaayi nga bagamba nti waliwo empeke olumu ze bamira oba bye bakozesa ne zibanga ebikweka akawuka ng'omuntu ali positive nene bamukebera nga ebyuma tebisobola kudetectinga kawuka. How true is that? Certainly omuntu waba ali namukenenya ng'amina bulungi eddagala lye akawuka ne bakaziyiza okuzaala kawuka tekattibwa akazibu nnyo kakutta ne basobola okaziyiza okuzaala eddagala lino ligenda mu nsanjabavu ne likaziyiza okuzaala kabeerayo mu nsanjabavu. Omuntu ono with the time abasirikale ab'omu musaayi betukebera
baba bayinza n'okugwamu. So omuntu ono asobola okukeberebwa n'abanga akola ki atalina. Era bw'akola ensobi n'ava ku ddagala nga kaddamu kasituka ate bubi nnyo. So kituufu nnyo omuntu asobola okukeberebwa ng'ayisewo ebbanga n'aba nga talaga mu musaayi. Ekirungi ekiri ku kino nti omuntu ono aba tasiiga. Era this is batasiiga ate kati osiiga kali mu musaayi. Osiiga kali mu musaayi. Lwaki omukyala alina mukenenya asobola okuzaala omwana atalina? Science ali nti omukyala amira eddagala asuppressinga akawuka kano kave mu musaayi kaleme kuzaala kasigale mu nsanjabavu. Omwana abeere munda mu ye nga mu musaayi gwetabula azaalibwa muyonke nga musaayi takoze eki kyekyo kyosanga abantu nga oli agamba nti for like 10 years mbadde n'omusajja but I've realized yali positive siri positive. Yes. So omuntu yenna naawe kenyini woba omanyi nti olina mukenenya wajja kusanga oli nga agambye nzudde nina mukenenya naye saagala muntu wange amanyi kibi. Naye bw'oba nga omanyi n'oluusi omuntu wagamba nange ndi mulungi naye nina mukenenya tewali asigalawo. Kakati abamu bagamba wange kansirike nkole ntya anti agenda akigezezaako ku bantu nga bataano bagambye amazima bonna ne tebadde. Bw'oba osazeewo okukola ekikyamu ekyo kati tokola ekikyamu kyakubiri sigala nga omira eddagala lyo obenga suppress this virus ekenderere ddala. Bw'ebeera eri undetectable mu musaayi kitegeeza n'okusiiga oba tosobola kukola ki kusiiga oba probability y'okusiiga ebeera wansi. Kakati wano abantu baffe ba test and eat. Test and eating tulaba abantu ba test and eating oli n'agenda ne bamukeberako n'alooka ne bagenda ne beegatta. Ogenze n'okebera kati n'ogenda neegatta tomanyi wiiki 2 ekigambye nti obasinga bwe kiba oli bukasa bafuna results that first day bagenda mu celebrating obasanga bali mu jjubire eyo nga beeyozaako nnaku. So kyandibadde kirungi omuvubuka ali eyo saako n'omuwala buli luvannyuma lwa myezi 3 so long as you're sexually active nga weegatta mu ngeri yonna oba olina relationship eri casual oba olina engeri yonna gye weegattamu oba envuvannyuma lwa myezi 3 omanya nga bw'oyimiridde kigenda kukuyamba. Mukenenya alinga bomu bwajja bwakumenya ekisipi oligezaako okweka ekisipi nga kizise kyegeeza mukenenya aba yakumenyamenya dda. So okumanya mukenenya nga bwali kiyamba n'okuzaala omwana atakola ki atalina. Bwe mwekweka ne mubanga temwagala kumnina sirina nsonga ki abakyala tubakebera mu myezi 3 tubakebera ne bajja buli ku lubuto tubakebera kubanga munnange ku buli lukyala lwa ddwaliro kubanga abakyala bano bazibu atandika okunywa eddagala nga talina ate atuuka okuzaala nga alina abamu olufuna olubuto eba family planning agamba omugenzi kafeero yagamba lindako omumala okufuna olubuto ng'olwo alumanya ntyanzi mbadde wendi kwegamba abakyala bakozesa nnyo ekintu ekyo kikyamu nti omuntu asobola okusiiga obulwadde n'oba oliki lubuto. Kati yo HIV muni twayogedde ku bintu nga sikosero omuntu agenda okufuna munne batuuka okusalawo okubeera bombi oba okwagalana ebintu atunuulira ku by'obulamu by'omuntu oyo. Tutunulidde hepatitis, tutunulidde HIV, tutunulira blood group, sickle cells nayo ndwadde ya mubutonde bwaffe tekyuka. Bwewammwe waliyo sickle cell bw'oyinza okubanga omulina amulinayo bano abatera okufuna ataka ez'amaanyi ng'era naye olimu bano ng'alinamu akasaayi ng'ayiza kaaliya. Kaakati amulina bw'afuna amulina sikira ne sikira ensi muba mugiwunzise bonna be muzaala babeera basikira kitegeeza teri kyamaanyi anti sikosero agira mu ngatto 2 eya left n'eya right ye maama n'eya left n'eya taata kati zonna we ziba nga zonna basikira kitegeeza zonna nnya za sikosero ne wezeegatta era buli mwana gumuzaala bawa sikosero. Kati waliwo okufuna sikosero 100% muzaala bana bonna basikosero full brown kidemo olwazaddemu ono sikira tata ne mama sikira nga mwami ne sikira nga mukyala bazaala abaana 100% bonna nga baba sikira. Sikira nga omu ku bazadde naafu yaba alina zombi nga sikosero naafuna kaaliya aba alinamu eri nomo emu nene etali nomo naye kuba eni nomo eri yankiza okwena endala
abeera nnomo bulungi nnyo. Kati sikira bwafuna kaliya abaana bisatu 3/4 bisatu ku bina bisatu kyakuna babeera 75% bona babasikira kali 25% yokka yebeera ennamu. Kati kaliya amulamu dada nenga inamu akasayi bwafuna kaliya omulala tulaba nga olwokuba nti agenda ku kaliya afunye kaliya tugenda funa ebitundu 25 nga basikira bwebazaala abaana 10 abaana 25 kimu kyakuna bayinza okuba bazadde abaana 4 omwana omu abasikira. Kati bino ebitundu 75 ebisigadde mubaamu abalamu ne mubaamu ne bakaliya bitundu 25 sikira bitundu 25 kaliya bitundu 25 sikira bitundu 5 bakaliya then nekiri ekitundu 25 abamulamu so mbaamu omulamu ne bakaliya. So kaliya ne kaliya musobola okuzaala omwana nga sikira musobola okuzaala abaana nga bakaliya naye leko Katonda be yavaamu bakaliya ne kaliya pasade je jiraba nti tono ne bazaala abaana abananga bonna basikira anti matatu ebyo matatu biringa matatu kutabula kwa 25 eranga kuwoli sikira kuba era batugamba nti ne babanga 2% beba ta surviving era tolina guarantee kati omulinga 2% ate mwali naddamu era najibeeramu naddamu era najabuza Katonda nakukola ki nenga bambi nga kyafeno kutandikwa sikba kaliya ne kaliya embaga ewedde muzadde basawo bakugambye ezali badde essanyu basawo bakugamba nti okusinzira awo tulaba mulina risiki y'okuzaala omwana omulala muga nti nedda abamu bageze bagenda mu kusaba n'okusiiba omu kusaba ne kukola n'azaalayo baana be nga balamu nga ddala balina n'ate olumu Katonda yamanyi engeri gyaddamu ebintu bye n'osanga olaka nga sikira muga nti bannange tukubuulidde munange tukoze tutya. So kituufu nnyo okumanya omwami ono gwe nnina bagiyita plasma electrophoresis bakebera ne balaba ddala ona sikira oba alinamu akasaayi kasikoseero okimanye twandyagadde ani afumbirwani twandyagadde omuntu atalina afune sikira oba kaliya omuntu atalina bwe bagenda ne bakebera munene bamugamba ne bamugamba talina completely nga talina amusikoseero complete oyo abokke newafuna sikira atuzaalira abaana nga bakaliya baba ani ku bombi oyenda oba mukyala bwabanga omu ku bo nga talina completely ne bwafuna sikira bazaala abaana nga bonna baba balamu naye baba bakaliya babamu akasaayi kano owali nomo nga talina yadde era asobola okufuna kaliya abamu akasaayi so bazaala abaana nga balamu n'abamu babeera bakaliya mudda sikira teyandifunye sikira nebakubadde omukwano guli mu jjiya nnene bwemutuuka ne babakebera ne bagamba nti ono sikira nono sikira mukkirize nti kikomaawo oba obadde oyonoonese ne bakugamba nti ono omuwala muganda wo omukwano gw'obadde naye gulagawa babireetamu ne yeeswawo olw'okutya amawano kati ne gano mawano tugamba nga laavu tennabasiba ku nkondo musooke mukole ebintu bino kubanga bannange bizibu sanga banne tukoze banenga tewanga buli omwana abe pesa eri okunyiga naye nga pesa zibu mutuka ne mukikkiriza nti omanyi olw'ebiseera eby'omu maaso waliwo omukwano guno ogw'emyaka 3 4 ne waliwo omukwano ogw'emyaka 10 2 nga kafirimu kavudde ku nyanjula ne mukatandikako ng'otandika okugamba I wish I knew nebibanga byebye naye ate olwedda abamu baba baali bamanyi mulimu olinga amanyi naye n'agamba naye nze musajja wange gwenkola ki for better for worse twalayira mu bulwadde ne mu bulamu tugenda mu maaso n'ensonga eyo tutunuulira ensonga omuzira badde atunuulira ng'alonda omubeezi mu nsonga ez'ebyobulamu tutunuulidde blood group ne tutunuulira hepatitis ne tutunuulira HIV ne tutunuulira sickle cells ndowooza tugenda sembeyo ekintu kimu waliwo ebintu ebimu ebiyinza okuba nga bitawanya abantu n'okuzaala
omuntu asobola okumanya nti omuntu gwengenda okuwasa gwengenda okufumbirwa chances z'okuzaala ziri wansi, one nga waliwo solution oba nga tewali n'akimanya. Mulimu ebizibu ebijja mu kuzaala, bisobola okuba ku ludda lw'omusajja, bisobola okuba ku ludda lw'omwami, lw'omukyala. Omwami nga yafunako amambulugga, called maps, yafunako amambulugga ng'akyali muto, gamanyi okukuba n'ensigo ye ey'ekyama. Amambulugga kirabika ng'ekya bulijjo omuntu kyejjanjabisa mu ngeri bwetyo. Oluusi okuzaala ne kuba kuzibu. Abaami abamu ojja kusanga nga zinki ebirungo ebimu nezaako ne sukaali ng'avudde mu mutwe azibikira obusuwa obugenda wansi ku nsigo ezo ez'ekyama, so n'atakola nkwanso zimala. N'abalala ojja basanga nga olw'okwambala obupati, omanye ensigo baazikola ez'ekyama nga zirina kubeera wansi, nga zirina kubeera ku temperature yazo eri 36 eyawukana ku y'omubiri. Kakitegeeza bw'obeera ombala obupati eva ng'ozikuumira kuli, oluusi oyinza okuziretera obuzibu. Mulimu naye ebirala ebiyinza okujja. Omwami n'aba nga enkwaso ze nnafu, n'ayingira n'akutwala munne ng'akimanya enkwaso ze nnafu, kubanga asobola kufunisa lubuto. Nga mulimu ensonga ezibaawo, era nga nazo bagamba seminar analysis n'omuntu okwekebera ne muzuulira ddala nti ndi bulamu. Wozimbira ennyumba ey'obukadde ameka okuggyako emitwalo 2 bagende bakebere, omanye nti bannange ndi katebule musaza kimu ne amasasi gendeeta sibisosonkole mu ggwanga mubudde amasasi nga temuli. Kakati ekyo nakyo kikulu. N'omukyala tukola test, bakola scans ne balaba naye omuntu era nga yali afunyeko ku ndwadde ez'ebitundu by'ekyama, ng'alwala ku ndwadde nga kabotongo, n'alwala ku ndwadde nga gonorrhea, n'olwala ku ndwadde ezo ez'abazira ng'omukyala, nga buli omusajja agwobeera naye akudduka buddusi agamba siddayo wabeeredde ne bannange sikyaddira. Gwe n'oba nga tewejjanjaba bintu bino bikwonoona munda. Bwe bikwonoona munda oba weetaaga okukolebwa scans, ekivs balabire ddala amagi mwegali, buli kimu mwekiri. Bambi kuba bulungi.